Namanya ndowoozi bamta MCSMX representing straight out SMX media amachago olunaku olwaleero tukeeredde mu kiyongobero naddala ab'eddiini y'Obuyisiraamu kubanga empagi ezisinga okubeera nga enzigumivu wano mu ggwanga erya Uganda ez'Abasiraamu zitandise okubeera bambi nga ziggwa. Olunaku olwaleero ku machago olunaku olwaleero ssaawa ng'emu oba bbiri emabega kisinziira ku boli mu kuwuliriza eno story naye tufiiriddwako omusajja Njasabiggo amanyikiddwa nga Haji Musa Katongole. Ono nno yamanyikibwa nnyo nera n'atutumula nnyo ekitongole kya Utoda nera nga ye yali boosi wa Utoda. Kisingidde ddala ku makya ga leero okubeera nga nkola eno story despite the fact mbu bambi Abasiraamu bafiiriddwako empagi Luwaga omusajja ow'amaanyi Haji Katongole Musa naye Eddie Kenzo okubeera nga apostinze ekifaananyi kya Haji Katongole Musa nera n'ateekako ebigambo abasinga mu komenti ebisobedde kubanga agambye bannange kitalo nnyo ekya taata wange Haji Musa Katongole inna lillahi wa inna lillahi rajiun. Kati abantu abasinga ekyo ne kibatabula nnyo ne bagamba yi Eddie Kenzo tubali tumanyi mbu oli kaana kambaata taata wo yafa ne maama wo yafa. Kati ate opostinze ekifaananyi kya Haji Musa Katongole otaddeko kitalo nnyo ekya taata wange so abonensi gy'okubeera nga clarifying ensonga eyo. Tukimanyi bulungi nnyo nti wano mu ggwanga erya Buganda nala tribe y'Abaganda omuntu tosobola kubeera na taata omu tosobola kubeera na maama omu obeerayo ne bamaama ba oluusi be tuyita bamaama abato oyinza okubeerayo ne ba step mothers n'ebisigadde ye taata wa Eddie Kenzo kituufu omutuufu amuzaalira ddala yafa naye yali nga amanyikiddwa nga oba yali ayitibwa Hassan Ssenyange ye yali taata wa Eddie Kenzo kati ekyo kyo nkikiri alinze suubira kati awo mukitegedde. Eddie Kenzo ku makyega olwaleero okuvaayo na posting mbu kitalo nnyo ekya taata wange Haji Musa Katongole so kamu eri category ey'Abaganda nti ayinza okubeera nga taatawo either ku side ey'Abaganda ba taata be if not nga omanyi ne basezaala nabo babeera bataata baffe so ngeri nnyingi nnyo omuntu gyasobola okubeera relative wo naddala mu ggwanga erya Uganda kubanga naawe essaawa zino osobola okukya ku makya taatawo n'akugamba ye jangu obuuzeeko kwono oyo obadde okimanyi mbu taatawo naye nga si ye taata wakuzaala naye nga okusinziira ku musaayi n'engeri ffe Abaganda gye tuwaamu respect abantu ng'omuntu olina okubeera ng'omuyita taata. Sigenda kuddawa neno nkulimbe mbu Haji Musa Katongole omugenzi Eddie Kenzo abadde amuyita bwati ne bwati ensonga lwaki amuyita taata naye nze nkuwadde just reference nenkugirayo bwino alagamu ne yes taata wa Eddie Kenzo naye awummule emirembe inna lillahi wa inna lillahi rajiun ye yali ayitibwa Hassan Ssenyange so kati leero Eddie Kenzo okera ku makya na postinga Haji Musa Katongole taata wange anfuddeko yes kitegeeza kituufu yayi taata we nera n'engeri gy'amuyita naye atasobola bbeera eri n'ava ku makya ne yeesiba ku muntu mbu oyo taata wange nga si taata wange alina okubeera nga alina engeri gy'amuyitamu ey'enjawulo etuuka okubeera nga omuyisa taata olaba n'omuntu asobola okubeera nga akuyambyeko n'akukwatako n'akusitula mu ngeri y'okumuwa respect osobola ogamba oyo nno taata wange yankolera kino na kino tekijjawo mbeera mu ne taata wakuzaala waali oba yafa oba tekimuteeka mu mbeera mu ye taata wakuzaalira ddala wabula okusinziira ku respect gye tuwa abantu n'engeri gye tuinteractingamu n'abantu relationship gye tubuildinga n'abantu waliwo ensonga lwaki Eddie Kenzo yes Haji Musa Katongole amuyise taata wabadde nga amupostinga okulaga okunyolwa kwe eri public n'abantu abali close to Haji Musa Katongole bambi afudde ku makya g'olunaku olwaleero nonno abadde mulwadde naye nga bamuddusaako awo ku byuma nga ali mu intensive care unit so genze okufa nga waliwo endwadde ezibadde zimutawaanyatawaanya naye olunaku olwaleero tugatire wamu wanene ku SMX media tugambe inna lillahi wa inna lillahi rajiun tusaba Katonda omwoyo gw'omugenzi agumumuze kisa ngenda sigala ku updates n'ebisingako naddala wano mu entertainment industry mu Uganda nti olina okukola kiri simple kubeera ng'osubscribinga no ku SMX media tojja kubeera ng'omissinga updates ng'ezo kasuubiremu nera ensonga njikiryalinze bulungi nnyo tegenda bbeera ng'eba confusing. MCSMX I sign out.